Oluvannyuma lwa minisita w'ebyenjigiriza era mukyala w'omukulembeze w'eggwanga Janet Kataha Museveni okufulumya ebigezo by'ekibiina eky'omusanvu olunaku olw'eggulo mu maka g'obwa pulezidenti e Nakasero. Olwaleero amasomero ga Hormisdallen gategese okusaba okwokwebaza Katonda ku ttabi lyabwe ery'eggayaza olw'abayizi baabwe ebibuuzo bino okubiyitira waggulu. Nganye okwebaza Katonda olw'ebyo byatukoledde emyaka gyonna ate naddala okusinga omwaka guno. Kimbugwe Godfrey akulira essomero lya Hormisdallen ettabi ery'ekyebanda ategeezezza nti omugatta amasomero ga Hormisdallen omwaka oguwedde batuuza abayizi 998 nga ku bano 702 baayitidde mu ddaala lisooka. Twatuuza abaana abakunukkiriza mu 998 ku baana abo bonna Mukama yasobodde otuwako first grades 702. So n'olwekyo twebaza Katonda olw'omukisa ogwo olw'obugabirizi obwo. Si kyangu era ffe tetulina busobozi bukikola, naye Mukama yatuwa amaanyi n'obusobozi okukola ekyo. Ono era yeebazizza abazadde olw'olugendo oluwanvu lwe batambulidde awamu nabo n'okubeesigisa abaana baabwe. Twagala okubeebaza ebbanga lye tutambudde nabo okuviira ddala abamu kuva mu nasale, abamu twatandika nabo mu P1 abalala mu P2, wonna oli we yatwegattirako. Twagala okubeebaza olw'okutwagala ate n'okubeera naffe ebbanga eryo lyonna. Ekyo nno kiraga nti batwesiga nti kye tukola bakisiima. N'olwekyo tusiimye nnyo bazadde baffe, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ssemakula Robert ku lwa Hormisdallen Kamooki agamba obuwanguzi bwe batuuseeko ng'amasomero ga Hormisdallen bye bimu ku byoleka obumanyirivu bwabwe obw'emyaka 40 gye baakamala mu nsiike y'ebyenjigiriza. Twebaza Mukama olw'ebibuuzo bya PLE byakomyewo bulungi era abaana baffe baakoze bulungi ddala. Bonna baayitidde mu ddaala erisooka n'eryokubiri. Either way tucelebratinga emyaka 4 bukyanga tutandika. Hormisdallen yatandika mu 1986 e Kamwoki. Akulira Daleni School Kiteezi Bossa Ronald ategeezezza nti nalyo lisajja kudde nga kati yafunye ne center number bw'atyo ne yeebaza abakulu abatwala amasomero aga Hormisdallen olw'amaanyi ge bataddemu. Twagala okwebaza badirector b'amasomero gaffe abatubeereddewo abatufacilitatinze mu buli mbeera yonna okusobozesa okuyita era okubanga tuweereza abaana baffe obulungi. Abazadde baffe nyongera okubategeeza nti Daleni esajja kudde kati erina UNEB sitting center number, nti kati tutuulizaawo abaana baffe tuli mu kifo ekigazi ddala era tuwandisiza ddala abaana mu branches zaffe zonna. Ate ye akulira ebyensoma ku ssomero lya Hormisdallen ettabi ery'eggayaza David Ochom ategeeza nti enkola y'okusomesa abaana nga kye basoma kye bakwatako ebawadde nnyo enkizo. And assure the parents outside there that we are not just doing the performance on our behalf, but we do the performance because God is on our side. In most of the things that we do at school here, our children just don't only study in class, but we do the practical part of it. We also take them to the farms and do a lot of teaching practically, and we attribute that to a performance that we have already as a school. Abamu ku bannaddiini abakulemberamu okusabira abaana nga bagenda okutuula ebigezo bino bye twogeddeko nabo beebazizza Katonda olw'okuwulira essaala zaabwe. Okwebaza Katonda nti naweebwa omukisa okubeera ekitundu ku kusabira abaana baffe okwali wano omwaka oguwedde. Bannange Mukama yatukoze bulungi. Ekituufu kiri nti bw'osaba Mukama awulira. Abaana baffe baayitidde waggulu nnyo, ate njagala n'okwebaza Hormisdallen kubanga Hormisdallen schools ziricognizinga Katonda. So nga ate abamu ku bayizi be twogeddeko nabo basiimye Katonda olw'okubasobozesa okuyita obulungi ne beebaza abazadde n'abasomesa okubabeererawo. I'm good for my results. I thank my parents for paying me school fees ever since my childhood. And I really take this opportunity to thank my teachers for their hard work and their love whenever they used to teach us. I thank my teachers who have enabled me to score the aggregates. I also thank my parents for paying school fees. I'm very thankful to the teachers who taught us at school. And I'm very thankful to my parents for paying school fees. If Hormisdallen had a secondary school, I would have no other choice but doing it. First of all, I want to thank God for the wisdom He has given me. I want to thank God He kept me through because I joined this school in primary 6. I want to thank God who has kept me from that time until now. I have finished my primary 7
and I have done my level best. I really love this school because of the teachers. They have worked. Thank my parents for bringing me here. I've done way better from the time I was in another school, and may God bless everyone who's helped me. Thank the school that's helped me to perform well, and also I encourage other parents to bring their kids to this school because its education is nice. Thank God that I had 4 years in Hormisdallen and I've performed to my expectations, and I'll be going to the school I've always wanted to go to. I want to say how much I'm going to miss Hormisdallen. I've been in the school since P3. And thank the teachers for teaching us. I thank my parents for paying my school fees. It has enabled me to come here to study in a great school. I thank all my teachers that have been helping me in Hormisdallen Gayaza, and we have performed very well. Hello, I'm so grateful for my school, and I thank God that I've performed my best. I thank my teachers who have taught me. I've enjoyed my primary, and right now I'm going to go to my secondary. Mu ngeri y'emu abazadde beebazizza abasomesa ne Mukama Katonda olw'okusobozesa abaana baabwe okuyita obulungi. Omwana wange ayina mark ndi musanyufu nnyo, yayise yafunye obubonero 6 era kati ffe nga Kaviiri family oyo record breaker tetumufunangako. Yasinga okufuna obunengi yafuna 8 kati mu family yonna yasoose okufuna obubonero 6. So ndi musanyufu nnyo era mwebaza nebaza ne Katonda ate nebaza n'essomero. Abasomesa bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo ne Katonda nga bakwatiddeko naffe abazadde okunoonya ssente tekyali kyangu. Nange nebaza Allah w'ekitiibwa abaana baffe okusoma obulungi tusaba Hormisdallen bannange tweyanzizza Hormisdallen jju. Thank you, my daughter. We thank Allah for her performance. She got aggregate 5, and we hope for her best. Very, very, very exciting for me to come here and see that my child has made it. This is what exactly we wanted. I'm so grateful for the teachers, Teacher Sam, Teacher Emma, all the teachers of Cranes, the Cranes Plus. It was the most exciting time to be at home. Amasomero ga Hormisdallen galina amatabi ag'enjawulo okuli ery'Eggayaza, Hormisdallen Kyebando, Hormisdallen Kamocha ne Ddaleni School Kiteezi nga gasomesa abaana okuva ku mutendero gwa Nassale paka ku kibiina eky'omusavu. John Maido ne Robert Mugasa be bakusakidde eggulire lino ku Lwake TV. Amalindirire.